Nga Uganda yakava mu kalulu k'ekinaana nga Desemba agenderera okuggwako, Paulo Muwanga yali amaliriza ekigendererwa kye eky'okuzza Apollo Milton Obote mu buyinza. Wabula ebirumira mu kulonda tebitandise kati, era nga n'akalulu akakubwa mu kinaana bwe kaali nga kaakaggwa, ssenkagale w'ekibiina ki Uganda Patriotic Movement Yoweri Museveni yavaayo n'ayisa obubaka ng'akakasa nti akalulu tekaali kamazima na bwenkanya yadde n'akatono, era n'alagira abawagizi be basitukiremu balwanirire demokrasi y'omujjuvu mu ggwanga. Museveni yali mu kwemulugunya ng'Obote bw'abanyaze, ng'ate ye musajja mukulu Obote ali mu kwekulisa ku Nairo Mansions, era ng'akalulu olwaggwa Nairo Mansions gye yafuula amaka ge. Milton Obote okugenda ku Nairo Mansions omulundi ogwasooka wali wayise wiiki mbale bubazi nga kyajjaava okuva mu Tanzania gye yali mu buwaŋŋanguzi okumala emyaka 9. Era ng'omulundi guno baali banaatera okugenda mu kalulu bw'atyo n'atuuka we baali bamutegekera n'asisinkana banne, era bw'atyo nga bamaze okuwayaamu n'addayo mu maka ge agaali ku Impala Avenue Kololo. Okusinziira ku kitabo Trapped in His Own Prison of Nairo Mansions for 5 Years ekyawandiikibwa Lutalindwa Mwene Balizeni eyali akola ku Nairo Mansions akadde ako, yategeeza nti nga wayise emyezi mitono nnyo ng'Obote amaze okugenda ku Nairo Mansions, yayima wakaawe n'akuba essimu eyeekyama ku Nairo Mansions, era ng'essimu eno yali eyita b'akakiiko ka byakulonda kugenda mu maka ge Kololo, era nga b'akakiiko k'ebyokulonda baalina rooms ze baali beekwata okumala ekiseera ekiwera wano ku Nairo Mansions, nga bwe baagadde we bazikozeseza nga tebamaze kubuukinga. Lutalindwa agamba nti mukozi munne Rugundana yali avunaanyizibwa ku ssimu eno, era nga naye obubaka olwabufuna n'ategeezaako munne Lutalindwa. Abakozi bano bombiriri Lutalindwa ssaako ne Rugundana baali bawagizi ba kibiina kya musajja mukulu Yoweri Kaguta Museveni ekya UPM, era olwawulira obubaka buno ne bateesa okubeera nga babuwaako musajja mukulu Museveni. Akawungeezi kw'olwo olunaku Museveni aba alinnya lifuti okugenda mu ruumu ye, Rugundana yamutegeeza nga bw'afunye obubaka obuva eri Obote ng'ayita ab'akakiiko k'ebyokulonda bagende ewuwe. Era ono Museveni yamuddamu nti asigale ng'alondoola embeera nga bw'etambula. Era bw'atyo Rugundana yakomawo eri munne Lutalindwa nga naye ali mu kwewuunya. Ono yali alowooza nti bw'anabbirako Museveni bajja kumala akaseera nga bali mu kuwayaamu kuba yali amanyi amawulire g'amuwadde ga kyama era ga mugaso nnyo. Wabula yeewuunya nnyo Museveni okufaanana nga atafuddeeyo. Bano bagamba tekyali kyangu nnyo okutegeera musajja mukulu Museveni ki kye yaliko, era nga kyali nga kizibu nnyo okumulaba ng'alina abantu bakukuta nabo kabeere muntu omu, okujja kuba bodyguard be yatambulanga nabo ate nga tebaayogeranga bingi, mpozzi n'okubuuzaako abo baabeera asanze. Kampeyini nga zitandise, eya musajja mukulu eyasookera ddala mu lwatu yali ku State Square, yalabula nti tebajja kusirika busirisi eri oyo yenna anaagezaako okubeera ng'asikira entebe ya Idi Amin ey'obukulembeze bw'eggwanga, nga naye agifunye mu ngeri etali ya demokrasiya. Era obubaka buno musajja mukulu Museveni yalinga bw'asindikira Milton Obote, kuba alabika yali akitegeddeko nti Obote yali ekubaana n'ab'akakiiko k'ebyokulonda okubeera nga babba akalulu kano. Oba oliawo ensonga lwaki Museveni olwawulira amawulire gano Rugundana ge yamutwalira teyakitwala nga kintu kikulu. Nga wayise akaseera, Obote ono yakomawo ku Nairo Mansions ku lunaku Paulo Muwanga lwayise okulabula, ng'akakasa nti tewali muntu yenna ateekeddwa kulangirira binaava mu kalulu ako ak'ekinaana. Okusinziira ku kulabula kuno, Paulo Muwanga mwennyini ssentebe wa Military Council ye yali alina okulangirira ebinaava mu kalulu. Zoolazo omulungi nga bwe zitalwa, okulonda kwaggwa era ebyavaamu byalangirirwa, nga Milton Obote yawangudde. Obote yali ku Nairo Mansions era akadde ako, era nga yenna essanyu lyali limutta nga likirako lya Mwoki wa Gonja. Ono yali ayimiridde ku balcony era bw'atyo n'aleekanira waggulu nti Paulo we have won, ekivunulwa nti Paulo tuwangudde, era nga tewaliwo kubuusabuusa engeri gye yayogera ebigambo bino kyali kyeyoleka lwatu nti yali obwedda ali mu kwewaamu. Mu mwezi ogwo gwa Desemba mu 1980, ono bwe yamala okulayira ku mukolo gwali guteekeddwateekeddwa ku Parliament House, Obote yakomawo ku Nairo Mansions we yali ayoyootedde essuuti ye ey'omukolo. Lutalindwa ne munne bwe baamulaba baalowooza nti azze kuwummulamuko katono, oluvannyuma addeyo maka ge Kololo oba agende mu Statehouse. Bano endowooza yaabwe yabalyamu olukwe kuba baali beerimba Milton Obote yali azze kubeererawo ddala. Kyali kizibu okukkiriza, wabula nga kituufu Milton Obote yabeererawo ddala we baali bamutegekedde mu ruumu ey'e217, era ng'ono teyavaawo nga bwe kyali kisuubirwa. Ekyaleetera omukulembeze omujja okusalawo okubeera mu kifo kino ekyali tebaddaabiriza, nga n'obukyafu kikyafu kyajja abakozi enviiri ku mutwe.
Milton Obote okubeera ku hoteeri eno omuntu yenna yalibadde alowooza nti waali wagenda kubeerawo emikolo kyokka tewaali era ng'ono yabeerawo ennaku nga n'emyezi gyafuuka myaka. Wiikisi ebbiri ezaasooka ng'ono ye mukulembeze era ye yali akola nga minisita ow'ebyensimbi nga buli ku makya yazuukukanga n'afuna ekyenkya n'ayambala bulungi nnyo bw'atyo ne bamuvuga n'ayolekera ku minisitule za finance era mukadde ako ye yali akola nga minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga weewaawo nga ku ofiisi zino zaali mu kifo kyekimu ne ofiisi z'obwa pulezidenti kyokka teyalinnyako kigere mu ofiisi ezo ez'obwa minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga. Milton Obote bwe yavanga ku headquarters za minisitule y'ebyensimbi ne bamuvuga n'addayo ku Nile Mansions mu konvoyi ye era ng'ono konvoyi ye yasinganga kubeeramu mmotoka za Mercedes Benz era nga ku V8 Land Rover kwe baali bateeka omuzinga gw'emmundu era nga gwali gwa byakwerinda singa wabeerawo omulabe yenna akozesa ennyonyi okubalumba. Katenize emmotoka ye mwe yatambuliranga era Mercedes Benz zaabeeranga nzigala obudde bwonna era nga tewali muntu yenna ku street yalabanga ku feesi y'Obote era nga mu biseera ebyo ku Nile Mansions yaddangayo ku ssaawa 10 ez'olweggulo nga yina yeetooloddwa abakuumi be abaali Abatanzania era nga bwe yali atambula Weyita Omutanzania ye yamuvangako emabega oba n'amukulembera ng'akutte ensawo ye omwali ng'ebintu eby'enjawulo by'akozesa wabula ekitabulanga mu nsawo eno y'eccupa ya John Walker Red Label Whiskey nga kw'otadde n'amazzi ge yatabulangamu. Abakozi ku Nile Mansions tebamanyanga bagenyi bali mu kujja wabula nga ku Obote ne Muwanga baba bategeererangawo nga tebannaba na kutuuka. Bano obugombe bw'emmotoka baabuwuliriranga wala bwe batyo ne badduka ku first floor okusobola okwekenneenya ku Obote ne Muwanga ani abeerazze. Era ng'emmotoka bwe zaatuukanga Obote n'avaamu abaasookanga omulaba nga boogera nti bwete ate bwe yabeeranga Muwanga nga boogera nti gulyokereyo. Abaganda be baali baawa Obote erinnya erya bwete bwe yali ng'akyalina enkolagana ennungi ne Ssekabaka Frederick Muteesa era ng'erinnya lino baali mu oluvannyuma lw'okuwasa mwana muwala Omuganda Mary Kalule. Mu kaseera Obote we yatandikira okubeera ku Nile Mansions ebizimbe byali byonna tebirabibwako ng'ebisinga obungi byayonooneka nga tekigwanidde muntu ali mu kiti kye eky'okubeera omukulembeze w'eggwanga okubeera nga wano waabeera era ng'abakozi ku Nile Mansions baali balowooza nti ekifo kino kigenda kuyooyootebwa oluvannyuma lw'akalulu kubanga mu biseera eby'okuggyako Idi Amin ebizimbe n'ebintu ebikozesebwa ebisinga byonna byali byonoonese. Kapeti ne sofa ab'amagye baali baazifuula buliri ng'ate era ewali wawumulirwako waali wasigaddeyo sofa seeti emu yokka eyali etegeerekeka wabula nga bino byonna omukulu ye yalinga atabiraba nga wano waatwalanga amaka ge era bwe yakomangawo akawungeezi n'amala okulya emmere yali emutegekereddwa abafumbi be ng'adda ku wisiki we yeenywera oluvannyuma nga yeebaka olwenkera ku makya ng'akeera agenda okukola. Abamu ku bakulu mu gavumenti nabo baali balina ebifo bye beekwata wano ku hotel ng'era tekibeetaagisa na kukola booking. Abamu ku bo kwe kwali Paulo Muwanga, Prime Minister Otema Alimadi, omuduumizi w'amagye Major General Tito Okello, Chief of Staff Major General Ito Ojok, ssaako n'abakulu abalala. Wabula nga bano bo bajjanga kuwummulirangawo buwummulize n'okukolerawo meetings olwo obudde bwe buziba nga baddayo mu maka gaabwe. Mu kusooka abantu abamu baalowoozanga nti Obote okutandika okubeera ku Nile Mansions yali yeewala ba mikwano na baŋŋanda bagenda kweyiwa mu maka ge agasangibwa e Kololo kyokka nga wafunda ng'ate bayinza n'okumutaataaganya okukola emirimu gye. Nga y'ensonga lwaki yali agala kubeera nga yeekukumako ku Nile Mansions okukola emirimu gye emitonotono awatali amusumbuwa n'okutambulanga okuva e Kololo okugenda ng'Entebbe abamu nga balowooza lugendo luwanvu kye kimuleetera okubeera nga yasalawo okubeera ku Nile Mansions. Kyokka era endowooza eno yonna abaali bagirina baali bakyamu si ge gaali amazima. Obote okomawo mu ggwanga okuva mu Tanzania yakomawo ng'alabika mulwadde era ebiseera ebimu bwe yali ng'agenda mu ofiisi ono teyateekangamu ngatto ng'ayambala sitookisi zokka. Sitookisi ze zaalinga kkala y'emu n'empale ze yayambalanga. Ebiseera ebimu bwe yali ng'akkirira amadaala oba okuva mu lifuti yakwatanga mu kifuba kye. Wiikisi 2 nga zimaze okuyitawo ng'onaakolera ku headquarters za finance, Obote yatandika okukoleranga mu ofiisi za pulezidenti ezaalinga ku 4th floor ku North Wing ku kizimbe kya Paalamenti. Era mukadde ako ono yatandikanga okugenda mu ofiisi eno buli lunaku essaawa ze yakomangawo ku hotel ne zikyuka. Ono yagendanga okukola ssaawa 3 ez'okumakya n'akomawo ekiro wakati w'essaawa 5 n'essaawa 7. Era ng'olunaku lumu omukuumi we ow'oku lusegere okuva mu ggwanga erya Tanzania yategeeza lutalindwa nti omukulembeze ono talina gy'abatwala
kubanga ebiseera ebisinga obungi amala mu ofiisi ye ng'ali mu kwekatankira mwenge n'abatambuza obudde obw'ekiro ng'ayinza n'okubasuula mu ambush naddala wakati wa Paalamenti ne Radio Uganda. Sinakindi nga bayinza n'okulumbibwa awo ku Nairo Mansions we baali. Prime Minister Otema Alimadi ye yali mukwano gwa Obote ennyo mu nsonga z'okunywa era nga bano baanywanga brand emu eya whisky eya Johnny Walker Red Label. Otema enfunda eziwera yanywanga liita emu n'ekitundu kyokka ng'ate Obote ye yanywanga mils ezawerera ddala nga 750. Ebiseera ebisinga Obote whisky gwe baamuwanga yali aggyibwanga ku ccupa etannaba kusumululwako. Ekyo Obote okulwanga mu ofiisi wabula nga tewali kyamaanyi kyakola kyongera okukakasibwa ku bigambo Titokero bye yayogera nga bakubye press conference bwe baali nga bawambye gavumenti y'Obote. Ono yategeeza nti ebintu byali tebitambula bulungi nga beebuuza lwaki Obote amala essaawa eziwera mu ofiisi nga line minisita omu era nga biki bye baabeeranga boogerako. Nga wayise ekiseera kyalabika nga obulwadde bw'Obote bweyongera okunyinyiitira ne butandika n'okumuteeka wansi era ng'ono yatwalibwa ne Italy mu kibuga Milan okubeera nga bamujjanjaba era ng'ono yamalayo weeks ezawerera ddala 2 nnamba. Era nga kino kyekyali ekiseera ekyabeerera ddala ekiwanvu Obote kye yamala nga tali ku Nairo Mansions. Bwe yakomawo okuva mu Milan, Obote era yakomawo ku Nairo Mansions wano wennyini. Abakozi beebuuza lwaki musajja mukulu ono yasalawo okubeera ng'abeera mu kifo kino nga tavaawo. Era nga bano beebuuza ni abudaabuda omukulu ono ng'oggyeko abakozi abaamuweerezanga tewali muntu yenna kabeere wa Luganda yamubeeranga ku lusegere. Wabula yali alina personal assistant Dr. Obote sako n'omukyala yayitibwanga Florence ngono yali alongoosa w'abeera era nga bano bonna baali bava mu kitundu kyekimu Obote gye yali aviira. Wabula abakozi ku hotel baakanyanga kwebuuza ludda wa First Lady Mama Miria Kalula Obote gy'ali. Wabula ng'omu ku mutabani w'Obote yajjanga nnyo ku Nairo Mansions okubeera ng'anonayo Uganda Walagi okutuuka Florence bwe yatandikanga okumwekweka era ng'ebiseera ebimu yategeezanga abakozi b'oku Nairo Mansions nti omulenzi bw'abeera azze n'alemerako bamuweeyo eccupa emu yokka. Nga wayise olunaku lumu lwokka ng'Obote amaze okukomawo okuva e Italy yeggaliranga gye yabeeranga era nga gaali magezi g'abasawo era ka stretcher kaaleetebwa ne katwalibwa waggulu gye yabeeranga. Mu kadde ako abakozi abasigadde baalowoozanga nti omukulu ali ku njegoyego z'akufa era envuvumo zaatandika okutambula mu hotero yonna era beewuunya nnyo omukulu ng'azze ku magulu ge n'atandika okuddayo okukola. Wayita omwezi mulamba Obote n'addamu okubeera ng'akola emirimu gye nga bulijjo wabula ku mulundi guno ku hotero yakomangawo obudde nga bukyali. Bwe yawonera ddala obulungi wabula ate okunywa n'akuddamu kabisibisi ng'ogasseeko n'okukommonta segereeti. Weewaawo ono ye yali tamunywera mu bantu. Amazima gali nti yadde ng'Obote yakomibwanga abakuumi abalungi okuvanga mu ggwanga erya Tanzania naye era yabeeranga tateredde nga buli kadde alabika nga si mukkakkamu. Obote n'engendo ze ez'ebweru w'eggwanga zaakendeera oboolyawo yali atakubeera ng'ekyamutukako mu 71 bwe baamuwamba nga tekiddamu. Abantu bangi mu Uganda muno kawabeere mu kibuga Kampala baali tebasobola kuteebereza yadde okukikkiriza nti Obote ebiseera bye byonna bimala ku Nairo Mansions era nga basinga balowooza nti musajja mukulu Obote yebeerera mu Statehouse Entebbe ssaako ne Makage Kololo kubanga konvoyi ye yalabibwanga nnyo ng'egenda mu Makage Kololo ssaako ne Statehouse Entebbe era nga bwe bumu ku bukodyo obwakozesebwanga okubeera ng'abantu tebategeera wa wennyini waabeera. Nairo Mansions akadde ako abantu abasinga obungi baali bagitya olw'okuba nti abantu abasinga obungi bwe baakwatibwanga gye baatwalibwanga ne batulugunyizibwa abamu nga babattirayo. Tewali ayinza kumanya ng'oggyeko ab'ebyokwerinda be obanga Obote yali atya buti kubeera mu maka ge nti walibaawo ekimutuukako. Era ng'abakozi ku hotel baatuulanga mu bukuukulu ne bawayaamu nga bakubaganya ebirowoozo lwaki musajja mukulu ono yasalawo kubeera ku Nairo Mansions era ng'abakozi buli omu yayogeranga kyalowooza. Wabula musajja mukulu Lutalindwa agamba nti ye yafuba nnyo okumanya lwaki musajja mukulu ono tavaawo ate nga n'ebikolobero by'okukwata abantu nga babaleetawo okubatulugunya ssaako n'abamu okubatta era byali bikyagenda mu maaso. Lutalindwa olunaku lumu yayita mikwano gye n'abasaba beetegereze ebikomo Obote bye yali ayambala ebya kopa era nti ebikomo bino yali yeegendereza nga byambalwa abantu 3 bokka. Mu bantu abasatu bano kwe kwali Obote, Oyito Ojok ssaako n'Odongo Oduka. Ono bwe yeetegereza ebikomo bino ebibuuzo byonna bye yali yeebuuza ku musajja mukulu Obote ono n'alekeraawo okubyebuuza. Mikwano gya Lutalindwa yali tegyegendereza bikomo bino mu kusooka era bano olwalaba ebikomo bonna bakkiriziganya kimu nti Obote okubeera ku Nairo Mansions
byali biragiro ebyamuweebwa amaanyi g'empewo ge yali akkiririzaamu. Lutalindwa ye teyasooka kukkiririza banne bye baayogera, wabula bwe yabirowoozaamu ennyo Obote okutya okubeera ne mukyala we, abaana be, okutya okubeera mu maka ge Kololo ssaako ne mu Statehouse Entebbe, kakwate kike kyalina Obote okubeera nga yasalawo okwefuula omusibe mu hoteeri eno mwe battira abantu. Ono yeebuuzanga obanga abantu abattirwangamu zaabeeranga ssaddaaka, kubanga buli lunaku waabeerangawo be baleeta. Era ng'ono yeebuuza bwe zibeera nga mpewo omusajja mukulu zakkiririzaamu, zaali zeetaaga musaayi gwenkana ki? Lutalindwa yayongerera ddala okukola okunoonyereza ku nsonga eno, era nga yeebuuza ku mukwano gw'omu Tanzania eyamukakasiza ddala nti amaanyi g'empewo agafaanana bwe gatyo gye gali. Bwe kiba nga kyali bwe kityo buli omu obukomo busatu bwe yali ayambadde bwali bw'amaanyi ga mpewo. Ababiri abaali bambadde obukomo buno balina bye baali basobezza. Ababiri bano y'Odongo Oduka n'Oyita Ojoko abaafiira mu kabenje k'ennyonyi. Oyita Ojoko ssaako n'Odongo Oduka nga bamaze okufa, Obote yali talina muntu yenna gw'asigalidde kubeera nga yeesigamako, okubeera nga amutegeera n'okutegeera engeri gye yali addukanyaamu ensonga ze. Era nga bannabyabufuzi ab'enjawulo okwali muna DP Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere ssaako n'abalala be yali yeewaanirako ke kaali akadde okubeera nga bamukyalenjinga. Era bano baamusaba okubeera ng'aleeta bajjeno abanaamukolera emirimu nga bali gye babadde bakola. Akadde kaali katuuse Milton Obote okubeera ng'alowoozaamu ayongere n'okulaga eggwanga nti bajjeno abalina abasobolera ddala okukola emirimu gye. Mu kadde kano abantu abasinga obungi baali balowooza nti Brigadier Bazilio Olalookero yagenda okubeera ng'adda mu bigere bya Oyita Ojoko nga Chief of Staff, wabula kyewuunyisa bangi okubeera ng'omuntu eyadda mu bigere bya Oyita Ojoko yali tamanyikiddwa. Bazilio Olalookero ono ye yali asuubirwa kubanga naye yali musajja ateemutyamutya, era ng'omulundi gumu bwe yali nga ye Central Division Commander yalagirako abantu ba bulijjo okugondera bannamagye nga ne bwe babeera basabye kugabana bakyala baabwe bakkirize. Milton Obote yalonda munne bwe bava mu kika ekimu, wabula ng'abantu abasinga baategeeza nti eno nsobi gy'akoze yennyini. Era ng'omusajja gwe yalonda ye Colonel Smith Oponi Ochaka. Era ng'erinnya lino lyali liwulikika ng'ery'omugwira, era nga yemu ku nsonga oboolyawo lwaki Milton Obote yasalawo n'okumulonda asobole okubeera ng'atiisa banne abaali bamutunuulidde enkaliriza. Colonel Smith Oponi Ochaka yali alondeddwa ng'abantu abasinga balowooza nti bapangisiddwa kuva bweru w'eggwanga, wabula abatonotono abaali bamumanyi baali bamumanyiko kyakubeera nti mu kitundu eky'embalala yatigomya nnyo abantu. Smith Ochaka yali mutono nga muwanvu nga n'olususu lwe lumunyungufu mukko ng'abasajja abaluwo we bafaanana, wabula ate abamu bo baali balowooza nti ono yapangisiddwa kuva mu ggwanga erya Tanzania oba Mozambique okujja okukolera Obote emirimu. Brigadier Bazilio yali talondeddwa. Ono yali yasemba okulabibwako mu Kampala mu kaseera Oyita Ojoko we yamukyusiza n'amutwala mu mambuka g'eggwanga. Yali amanyikiddwa nnyo okubeera nti musajja mulwanyi era ng'ageraageranyizibwa ku basajja nga Kano Kirama, Kano Odongula Tek, Lieutenant Kano Eric Odwa ssaako n'abalala. Era nga bano baali bamanyikiddwa okubeera nti basajja bakugu ate nga balina empisa okusinga ku Ochaka gwe yalonda. Kyali kyangu n'omuntu wa bulijjo okukakasa nti Ochaka tasobola kukola mirimu gimulondeddwa kukola. Era ng'ono ebiseera byonna yabeeranga mu yunifoomu ye ey'ekinnamagye. Ochaka ono nga bw'atambula ayinza okulowooza nti empewo egenda kumufuuwa agwe. Era ng'ono olwatuulanga wansi yakwatanga mu nsawo za yunifoomu ye gye yalinga ayambadde ng'aggyayo sigala ng'atandika okukommonta. Amaaso ge gonna gaali galaga nti ono kubbidde kwasula. Era ng'abamu ku bannamagye abaali bamumanyi nga munnamagye alina ranka ey'owaggulu eyasinzittuka n'agwa bwe yali ng'akuba salyuti. Obote ssaako ne rediyo y'eggwanga baatwala ebbanga okulangirira Colonel Smith ku kifo ekipya ekyamuweereddwa ekyobwa Chief of Staff w'amagye. Nga wayise ekiseera ono baamulangirira era bangi baagezaako nnyo okumumanya, balaba ani yazze embigere bya Oyita Ojoko abadde omusajja atasalikako musale. Ku Nairo Mansions Ochaka ono engeri gye yeeyisaamu yali teyeebeereka, era nga yebbanga lyonna aleekaanira abakozi nga gwasanze gwaboggolera. Era abakozi balowooza nti oba oliawo abaleekaanira kuba alowooza bannamagye abataagala kumukubira salyuti.